mulungi ntwala omukisa guno okubuuzaako nate mulinnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo osula otya eyo obulamu butambula butya eno imanya bayibuli buli wiiki wano ku Avento Media nze Yonasaani Matovu Munagomba awangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu ntuuse mukwano n'amawulire agatambudde mu wiiki eno butuufu ebaddemu essanyu n'ennaku kubanga ate ku Mande twatandika n'okwewandiisa okw'abagenda okubanga bavuganya ku kifo eky'obwa pulezidenti President Museveni ne tiimu yonna ey'abeesimbyewo 11 ne muganda ffe John Katumba simanyi oba eyitamu awo mujja kuba mu ntegeeza ebisingawo aba people power nabo gye bali nnyo kintu mwakirabye wiiki eno kwegamba wabaddewo essanyu naye ate ku luuyi olulala ne wabawo ennaku nnyingi ddala naddala mikwano gyaffe Abayisiraamu twagala okubasaasira mu ngeri y'enjawulo olw'okuviibwako omusajja enjasabiggu ono mu ggwanga lyaffe erya Uganda awaniridde nnyo abadde awanirira Obuyisiraamu teweerabira nti abadde sikoola w'amaanyi ddala y'omu ku badde bafuna diguli mu by'eddiini badde nsomako wano amawulire ga Bukedde ono Bukedde nze mu 5 ye Bukedde owa Friday Novemba nga 6 Dr. Kalisa byakoze mu Busiraamu omugenzi Dr. Kalisa afidde ku myaka 7 ayogeddwako ng'atobye n'ensi okuva entungamo amawulire wano galaga nti mwaka gwa 1978 kitaabwe bw'afa bambi yawanirira abaganda be bonna sabadde empagirwaga mu kika kye ate ne mu ddiini ey'Obuyisiraamu tubasaasira nnyo mikwano gyaffe Abayisiraamu yonna gye muli abasheeki Muzaata abaganda baffe bakazibwe ate muganda ffe mu ngeri enjawulo King Kalisa mwenna tubasaasira ntusaba Mukama ayongere okubagumya abakubagize mu kiseera ekifaanana bwe kiti tubajjukizanga abakristaayo nti mu mbeera ezifaanana bwe kiti Mukama ffe tatwabulira yagamba nti ensozi zirivaawo obusozi buligibwawo naye ekisa kyange tekiri kuvaako nkomyewo ku muganda ffe ono ku mukadde waffe atuvudde ku maaso Dr. Kalisa akoze ebirungi bingi ebyogeddwako wano mbadde ntunuulira wano ku page eno ey'okuna mu Bukedde ng'egamba nti akatundu kagamba nti Sheikh Kashangirwe ategeezezza nti Kalisa abadde asasula emisaala gy'abayimaamu 7 era ng'aliko be yagulira obugaali kwe batambulira emizikiti gyonna entungamu agitaddeko ettofaali abadde musajja bulungi ddala era abasajja abalungi bwe batyo baba nga bafudde twebuuza ebibuuzo bingi by the way ekibuuzo kitwebuuza ekimu ku byo olwaleero kigamba nti lwaki afudde lwaki Dr. Kalisa yafudde could you give us an answer musajja omulungi bw'atyo lwaki yafudde lwaki abasajja abalungi bwe batyo abantu abalungi bwe batyo bafa wano mu 2017 mujjukira ekyagwawo ekyokufa kwe yali omu ku bapoliisi ab'amaanyi mu Uganda Kaweesi yafa lwaki abantu ng'abo bafa twebuuza ekibuuzo ekyo bayibuli ina ansa ez'enjawulo ansa esooka naawe gye mmanyi ejja kumatiza amangu eri mu kitabo kya Yobu essula 17 Yobu essula 14 Yobu essula 14 olunyiriri olusooka n'olwokutaano bayibuli ega nti omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi era ajjudde obuyinike kikiriza oba okigaane buli muntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi olinga ekisiikirize olinga omuddo ogwotoka leero wooli enkya toliiwo era olwokutaano lugamba nti kubanga ennaku ze zaateesebwa omuwendo gw'emyezi gye guli naawe era wamuteerawo ensalo ze zaatayinza kusukkako omuntu afa ng'ekiseera kye kituuse kalenda ye ng'eweddeko expiry date keetuuka life span keba expired oba okomaawo afiiridde ku myaka 7 Dr. Kalisa so tukiriza oba oliawo nti kalenda yawo yalina okukoma naye ensonga endala bayibuli gyetuwa lwaki abantu abamu bafa especially abantu abalungi lwaki bafa esangibwa mu kitabo kya Nabbi Isaaya essula 5:7 olunyiriri olusooka bw'olusoma lugamba nti omutuukirivu azikirira so tewali akissaako omwoyo n'abantu ab'ekisa baggyibwawo nga tewali alowooza nga omutuukirivu aggyibwa mu bubi obugenda okujja kani imagine Katonda ayinza okukiraba nti mu biseera eby'omu maaso awo oba oli obunkenke bwe tugenda muno obw'okulonda
jejjere bwali mu ggwanga olwaleero akayisanya akeeyongedde obutyabaga obweyongere ensingiri gye etandise okufuuka enzibu ennyo Katonda alaba ng'abantu abamu oluusi olw'okuba balungi. Take an instance for Christians. Tukimanyi bulungi nnyo nti there is going to come a time of trouble. Agenda kubeerawo ekiseera ekikambwe ennyo ekitaba ng'obukyanga ensi ebaawo. Abamu Katonda agenda kukkiriza bawummule kubanga mu kaseera ako tebandisobodde kuyimirira mu kukkiriza. So abantu abalungi Mukama olumu abaleka ne bafa ku lwaki akimanyi nti singa beeyongeddeyo mu maaso eyo obaolyawo tebandisobodde kuyimirirawo. So y'ensonga endala naye ate twagala n'okulabula katukose ng'omukisa guno okulabula eri abantu abafa ng'ekiseera kyabwe tekinnatuuka nga n'ekibatta si kirala wabula kweyisa mu nneeyisa ey'okwejaajamya. Kuno kulabula eri abantu abanywa sigala. Atulaba obadde okimanyi nti omuntu bw'abanga anywa omunwe gwa sigala gumutoolako eddakiika 14 n'ekitundu okusinziira ku Dr. Linus Pauling. Abanywi ba sigala abali eyo, abanywi ba walagi, abanywi b'enjaga, abanywi ba kuba, njogera namu abali amayirungi. Ayaweya enti gy'okoma okwekatankira ebidagaladagala bino bisobola okwonoona omubiri gwo ne gutandika okukendeera amaanyi n'owunzika ng'ofudde ekiseera kyo tekinnatuuka. Usejja n'omusanga emimwa gyonna gyonna gyamyukamyuka yenayene amannyo gaggwamu abeera mu mabaala. Can you imagine? Kikingeza kugamba mukwano gwange atulaba enti eri abantu abafa ng'ekiseera kyabwe tekinnatuuka. Era mubuulizi ekitabo bakiyita mubuulizi wano ekya Sulemaani obuulizi essula 7:17 lugamba era kusoma obubaka buno bukulu nnyo bwetaaga bannayuganda mu kiseera nga kino ng'abantu bafa. Mubuulizi essula 7:17 lugamba tosukkiriranga kuba mubi so tobanga musirusiru lwaki gwe okufa ekiseera kyo nga tekinnatuuka. Can you imagine? Think of it. Lwaki gwe okufa ng'ekiseera kyo tekinnatuuka. Kitegeeza eriyo n'abantu leero abatuvudde ku maaso ng'ekibafiisizza simply because tebasobodde kwerabirira bulungi. Gano magezi gye tuli tubeere beegendeza. Mukama atuwadde obulamu tubukwate bulungi. Bayibuli egamba nti buli kintu omukono gwe kye gulaba okukola kikolanga n'amaanyi go. Olabirira obubiri gwo n'amagezi go gonna. Weewala ebidagaladagala, weewala ebintu byonna ebiyinza okuteeka mu bunkenke obw'okufa. That is obeerewo ku lw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Nenjala kunzika n'ekibuuzo olwaleero ekigamba nti bali ludda wa abantu abalungi nga bano abatuva ku maaso. Buli bwe bafa waliwo ebibuuzo ebijja mu birowoozo byaffe. Bali mu ggulu. Where are they? Juzi wano mu myaka egiisaawo yali akulira ekibiina ekya DP eyaliko meya wa Kampala Sebana Kizito bwe yafa. Nalaba bannaddiini ku TV gye sigenda kwogera egenda n'agamba nti essaawa zino ali mu ggulu atulaba ffe abali ku nsi. But is it true or is not true? Bali luddawo abafa abatuvudde ku maaso ki kinatuzaamu amaanyi nga tubalowoozaako? Twetaaga okukifumitizaako ekyo. Bayibuli etukakasa enti omuntu bw'afa tagenda mu ggulu oba mu geyeena. Because of my following views. Ensonga nina bbiri. Esooka, omusajja Dawudi yennyini jjajja wa Yesu Kristo, kuba Yesu Kristo agamba nti ndi muzzukulu wa Dawudi. Bayibuli emwogerako nti tali mu ggulu. Bw'osomeri mu kitabo kya Ebikwato essula 2 olunyiriri olwa 19 n'olunyiriri olwa 34 lulaga bulungi nnyo nti omusajja oyo Dawudi wadde yali mulungi nnyo oluvannyuma lw'emyaka 1000 Peetero ababuulira enjiri ku lunaku lwa Pentekoote agamba nti tali mu ggulu ali wano n'amalalo ge gali Yerusaalemi. Yikatunulire Yesu Kristo yennyini yafa ku musalaba ku lwaffe. Kristo bw'afa ku musalaba, some people think nti oba oliawo yandibadde yandizeeyo mu ggulu mu kiseera ekyo. Naye ku Sande ng'azuukidde, Mariyamu we Magdalena ayagala okumukwata akamugamba tonkwatako. Lwaki? Sinnalinnya mu ggulu ewa kitange. Yesu ng'azuukidde ku lunaku olwokusatu ku Sande agamba yali tannalinnya mu ggulu. Kiki Yesu kyagezaako tulaga? Tinewankubadde naye yali nnyini yali afudde teyagenda mu ggulu. Bw'osomera mu Yokaana essula 2 olunyiriri lwa 17 kati endowooza eyo
misconception abantu gye balina tubeera wali nga tugenda okuziika oli n'atandika okugezaako mbu okutuzaamu amaanyi omusajja ono abadde omulungi bw'ati bane kati ali mu ggulu ne bamalayika atambula mu nguudo za zaabu. That's a misconception. Butategeera bayibuli kyeyigiriza. Bayibuli egamba nti abalamu bamanyi nga balifa naafu tebaliko kye bamanyi. Yesu Kristo agamba bulungi nnyo mu kitabo kya Yokaana Sura 5 olunyiriri lwa 8 n'olwa 9 agamba nti ekiseera kijja bonna abali mu ntaana bali ludda wa mukwano gwange bali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abakola obulungi balizuukirira obulamu, abakola obubi balizuukirira omusango oba bakola ebitasaana. So we are sure from the Bible nti abantu bano bwe bafa oba balungi oba babi basigala mu ntaana. Endowooza ebaddewo ey'okulowooza nti bambi omuntu ono olw'okuba abadde mulungi agenze mu ggulu oba abadde mubi nti agenze mu geyeena tezimbiddwa ku byawandiikibwa. Olwalala we njagala okuwunzikira mukwano gwange wiiki eno bw'oba olina ekibuuzo kyonna osobola okwongera okusindika ekibuuzo kyo ku Avento Media oba ku comment section ku YouTube wansi awo tujja kuba tukiddamu kubanga eno emanya bayibuli buli wiiki. Kristo atukakasa nti akkiriza nti newankubadde ng'afudde aliba mulamu nate. Ali omukwano gwayinza okuba nga tusembezanga Yesu Kristo mulamu bwo. Waliwo omukisa olwaleero nti ng'okyali mulamu osobola okulondawo Yesu Kristo. Bw'anaabika ku bire nga bayibuli bw'egamba nti Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ya malayika newankubadde ng'ofudde bonna abafiira mu Kristo bagenda okusooka okuzuukira. Yes, bamukisa abo abafiira mu Kristo. Kubanga n'ensi gye tulimu waliwo ya bunkenkere olwo oli tomanyi nkyoba onaabaawo. Mbadde nsoma wano ku mawulire nga galaga nti Zahara Nalunkuuma abeera ewa Kaliisa yagambye nti ku lwokusatu yafudde yakedde ku dduyiro n'alya ekyenkya n'agenda okukola. Yakomyewo ku ssaawa 10 ez'olweggulo n'ayingira mu kisenge. Twazzeemu okuwulira ng'afudde. Can you imagine? Yakoze ne ku dduyiro ku nkya akomyewo akawungeezi ate afudde. So you cannot determine, you can't tell when are you going to die. Kyova olaba tugamba kinti nga tonafa ng'okyali mulamu sembeza Kristo mulambo tobi postponinga nti yuno katumala okulaba ani anaayitamu kulonda okwa 2021. Choose Christ nga wakyaliwo omukisa. Buli kintu omugono kyegulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna. Ng'okyali mulamu londawo okwasa Kristo obulamu bwo. Nti newankubadde ng'ofudde Yesu Kristo bw'alirabika obeera ekitundu kwabo abanaabeera abasika bulamu butagwa. Mukama akumpeera omukisa. Eno emanya bayibuli buli wiiki ne Yonasaani Matovu ekisa kya Yesu Kristo kyeyongere gy'oli.